Amasannyalaze masoso g'ebyalo bino bye bimu ku byalo bibadde byasigalira kyokka nga n'abatuuze babadde tebasobola kugeetuusaako ekyawaliriza omubaka Katabaazi okuyingira mu nsonga eno. Kati we butuukidde olwaliro ng'ebyalo ebisoba mu 10 mu ggombolola y'Ekyambala ne Rwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu biganyuddwa mu nteekateeka eno era nga bifunye amasannyalaze. Bw'abadde atongoza amasannyalaze gano omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi Katongole asabye abatuuze okugakozesa obulungi nga batandikawo obukolero obutono naye nga buvaamu ensimbi ez'okubakulaakulanya wamu n'okugasasula. Kirungi nnyo okukozesa amasannyalaze nga gayingiza. Tugeze omuntu alina saaluuni, wateekawo saaluuni ate asasula amasannyalaze naye nga ate aba ayingiza. Akoze ekkolero aba asasula amasannyalaze naye nga naye ayingiza. Nga kati n'olwekyo abantu agala mukole ebintu ebizaala ssente. Mu ngeri emu Katabaazi asabye gavumenti okwongera okubunyisa amasannyalaze mu byalo kubanga abantu bangi bagaagala okugakozesa ebintu ebivaamu ensimbi. Waddeyo okwemulugunya kwaffe era ne tusaba abo abataafuna nabo bateekebwe ku sisitimu engeri gye baba batuuse mu kitundu nabo baweebwa amasannyalaze. Enkulaakulana ereme ebbaleka. Babatuuse bawangalira ku byalo ebifunye amasannyalaze gano batendereza omubaka waabwe olw'okubatuusiza amasannyalaze naddala ku ddwaliro n'essomero kubanga babadde n'ekizibu eky'obutabeera n'amasannyalaze mu kitundu kyokka nga balina ebyokugakozesa bingi. Twebaza Honorable Katabaazi olw'enkulaakulana gy'atuleetedde. Tubadde tukoseka nnyo twabye tugenda ebitundu okulongoosa naye bano birinabeeramu amaanyi mu kitundu kyaffe tujja kuyamba. Ati amasannyalaze gatuuse mu kitundu tuwulira essanyu lingi okuva mu kizikiza era twebaza nnyo mwami Katabaazi. Farida Nakayisa ne Katopo BBS Telefina e Kalungu.